eyokubiri government gye yatwala NRA gye yatwala was to decentralize but at the district. Kat okudecentralize nga kitegeeza nti obuyinza wandabadde wakati district bagiweeko. Kati okugiwa obuyinza obwo ne babuwa district council. Kuga district council nebeera almost nga bwolaba parliament nga ina speaker. Then district neronda chairman LC5 nga ye political head wa district. Now bwokireka bwotyo it's like a district has become independent. Bwokireka bwotyo yeah bwogamba nti akulira by'obufuzi akulira by'obufuzi is a chairman district. Ebyensimbi ebya management ebyamateeka is a district council. Kakati eyo district elinking etya ne center. So mukola siye ne tusalawo therefore that the president will have an ambassador. Nga buganda kati Uganda yetongodde fine naye okukolagana ne USA. President wa USA wano wali amukiikira is the ambassador. Kakati therefore district neyebaawo akiikira president. Right? Because obuyinza bwonna president bumugyeko bugenze mu district. So the RDC, that commissioner, because initially it was in district commissioners before Museveni came in. Now that commissioner akiikira president. He represents the president in a district. He's like but that was the second leg. He's like an ambassador of the president. Ku district. In other words, if yetagisa president ku district wa Uganda olaba RDC. If yetagisa omukulembeze w'ebyobufuzi ku district olaba chairman LC5. Nga president talina buyinza ku chairman LC5. Now, then government, joita government of Uganda, nayo mu district nebeerayo n'agikiikira. And that is the RDC. In other words, there is government, but ya district, naye government ya Uganda ekiikirwa. So government ya Uganda yefuga district no. Ekiikirirwa bukiikirwa si yefuga district. But as of now, president is a representative, ne government is a representative in one person. Absolutely. So cabinet yonna aba prime minister bani bonna bakiikirwa bukiikirwa. Prime minister talina buyinza ku district. Now mukukanya ebyokugabana share obuyinza n'ebyokukola waliwo ebyasigalira government. One is diplomacy, ebyokukolagana n'amawanga gawweru. Ekyokubiri is security. Ekyokusatu amahamba, forests, ebibira. Ekyokuna minerals, kusima natural resources. Wakategeza okukola kati ntwaliwo ebyasigala nga biri mu district naye nga si bya district. So omulimu gwa RDC kubitunulira because he represents these ones. So in other words, tewali debate nti office ya RDC eri critical. Otherwise wayagala kujijjawo then today mu unitary system. Ngabo kyali mu biseera bya UPC. Kirungi ogaye office ya RDC eri critical. Ante nawo wayagala genda decentralization. Tosobola kukola decentralization nga toyina office ya nga president taliyo katanajja atya because si afuga. President tayina si afuga chairman wa LC5. Si afuga speaker. You get what functions at district is tali za government. President azina ko buyinza. It's residual. It's at a policy level but chetaga biseera binyo okudiscussinga ne tukikanyako. Now kat constitution of Uganda etekawo office ate ne etekawo ne officer. Actually the local government act says that for each district itekwa for president asobola agamba nti
district sinya kanzwa RDC omu ne babanga yandi kyagadde bwatyo buli district yeta otherwise what if say district simanyi obontegeera under the other law under the other doctrine ngawo madenji kulaga so nobeera ne office ate ngeetekebwawo local government act naye negiteekawo negiwa emirimu gyayo. Now among the functions eziri mu constitution and local government act that the RDC shall perform other functions assigned by parliament by law and the president. So in other words, president any other time, any other minute ayinza okuwa RDC emirimu. Kakata amuwe emirimu yagambye yeetaaga omuyambi. Amuwe assignments. Yalabye nti yeetaaga amuwe omuyambi. Kati n'obukeno gamba ate kyetaagisa. Era amuwa assignment. Eyabudde n'alaba abantu twetaaga ku rationalizinga agencies. Bano kibogerako. But these ones are not even qualified to debate these things because Marisa agala kukozesa derogatory words. Cabinet yatudde negamba why okendeza ku nsimbi katujewo agencies emu kwezo is UNRA. Katoyagala nkubuulire binasubye mu mawulire ku lwaki bagiziza baganye. The president is telling enguudo nsobola okuzikola mu ministry nga bwe nazikolanga. Yagala njijewo UNRA gwasagaza UNRA. It can't be the same people talk about rationalization wali saside nondeka ku ekyo. Now chairman wa LC5 yetaaga advisor and that's by law. And the advisor is Resident District Commission. Advising the chairman LC5. LC5, yes. And by extension, that's the law. And by extension, that advisor advises chairman LC3. Because chairman LC3 yeye komulonde alondeddwa abantu akulira akakiiko ka intelligence ne security. Abalala tebakikola ku LC3. Yes. Yeah, he's the only one. Not even LC5 chairman. No. Kakati oyo yetaaga advisor because the GISO is the secretary. Yes. Kati oli bwagamba nti waliwo kizibu ekiri mu ggombolola ya Kyana Mukaaka. Is it a ggombolola? Batematema abantu. I need someone kugagenda mu advising and the RDC needs to be assisted. Tekyetaagisa. Now, then you go to another law. That law is called the National Security Council Statute. National Security Council Act or Statute eteekawo office eya National Security Council. Agikulira is the Minister of Internal Affairs or the President. Olwakadde sijja kukigenda mu nnyo but kangende ku etabe lyayo ku district. Ku district eyinawo the District Security Committee. The District Security Committee erimu chairman wa is the RDC, chairman LC5 member, the District Police Commander member, and wamu n'abalala district prisons n'abalala. But there is another committee under the National Security Council Statute, and that is the District Intelligence Committee. Moina RDC as chairperson, moina DISO as secretary, moina special branch bweyabeererawo, moina the equivalent of CMI. Ekyo kitule ekyo wekibanga kirimu amagye. Because ekyo handling intelligence. Actually when abeera RDC nga tufuna ne brief okuva Minister of Intelligence of Security nga atuwa intelligence eri mu kitundu. Ate otwogerera waliwo seri ya RRA, manyi waliwo seri ya ADF, whatever the robo group kyekola eri mu kitundu kyo, you get intelligence. Gwomuwa naye intelligence jafunye ate nga atuweereza update. Why? Because we are the president. I am the president in the district. So byobadde ogenda okuwa president ebikwata ku district yange obimpa nembikolako kati bwe mba mbikolako mba nyina okuwa report kujiwa the minister now. Kati nekineeta ku issue endala maybe mali neyo because ndaba otandise okubeera gitali. Now there are reforms zebakoze engeri office ya RDC gyeyina okukola in the office of Mukyala Babalanda the minister. The RDC kat ayina okubeera responsive because abantu babadde babemulugunyaako nnyo
So for that the matter, therefore, enamba yo ino okubeerawo. Enamba yo ng'ogiwadde abantu. Bwe bakukubira oba ne bakuwa complaints n'ozitazigira balina right okuwandiikira minisita. Kati wataddeko the rewards committee, the rewards and functions committee. In other words, kati now there is a monitoring unit on the RDCs. Kakati the RDC ayina okumonitoringa security, ayina okumonitoringa those programs, ayina okukola reports, ayina okubeera ku functions, ayina okukola emirimu ya president gy'amuwadde. Kakati ono amuwadde emirimu agamba mu assistant ogamba saagala sina. Now the last one is on the president yaragira nti orders za court tebaziteeka mu nkola nga district security committee zitunuddemu. In other words, court bwe yaragira nti mugende mugyewo enyumba ya omuzigiti Kibuli the Kampala, there is a court order ogutunde naye omanyi gyambi esobola okuva wali. The order is there, but bw'obwate weegendereza it can bring instability. Kati president n'alagira district, but you see the danger with this, that oyinza okubeera ne court orders nyingi nga security committee tekola. You get cut abalina court orders bo bakola ki, so they have the right to complain. Kat bano babanga bala abalemeddwa bibasuseeko nyingi nnyo, because you must go in the field olabe court order yo obulirize n'aba mwogere n'abantu mulabe whether it actually balances. Yes, the court order is okay, tukanya tebagenda kubeera okutingana nga wala ebyabasobi. You remember how they killed each other. So kubanga wetaaga office ya RDC very responsive, then you empower it. And I agree with because tuyina ebingi byina okukola byabadde nkolaga mining, forestry, corruption. Actually by the RDC officer yekka other than the president aina obuyinza okulagira auditor general to do a special audit okubya corruption. Kati nze nabera RDC nali sina deputy, but I had an assistant called Bosco, and I remember nali Kampala ninfuna message president ajja because tandalika president ali mukuba paka sese agenda padere, and I was in Kampala kwa assignments ze naye kyanyamba my assistant yaliyo nakola ki otherwise katanaye nalinya helicopter. So you really see you need those assistants. So bwabanga arabye, because it's the office of the president, buli omwe ayina there is the office of the chief justice naye weeri bwagamba nti nange neetaaga assistant registrars bibye then oyina ne office ya speaker naye yeetongodde tabi, naye bwagamba nti nange neetaaga assistant basenyonyi bana babe amaaso ku ggwanga president bwagamba nti nange neetaaga assistants in the field